Nkulamusizzaako gwe wenna ampuliriza wano ku Uganda at large mu mikwesese gye ndi nnyo, naye munnange mu kuvunyula emimonde n'emiwogo oyinza okuwulira ekintu n'obwatuka n'oseka. Era wano Uganda okusinziira ku bintu engeri gye bigendamu mu maaso bagamba nti ebimbi bisekerwa, naye Gen. Museveni yeetaaga n'atufunira ku ddagala ly'empagama kubanga ajja kutussa enseko mu bintu ebimu. Si biwoomu naye bitusesa, kubanga Gen. Museveni bw'atuuka okubeera nga anenya omuntu okubeera nti nno emirimu agiwa baŋŋanda na mikwano gye, n'atuuka okubeera nti nno awaana palamenti ekulemberwa Anita Among ng'agikompeyaringa oba agigeraageranya ku y'omulembe gwa Kadaga nga alaga nti eno nnungi nnyo kweri eya Kadaga, muganda wange ekyo oba ebyo ebibiri ebyokubeera nti emirimu Kadaga yali agigabira baŋŋanda na mikwano nga Gen. Museveni kennyini mu gavumenti ye, ekyo tasobola kubeera ng'akiraba nti naye akikola, nga obuli bw'enguzi okwonoona ssente z'omuwi w'omusolo nga tasobola kubeera ng'akiraba mu palamenti eno eriwo essaawa eno ekulemberwa Anita Among era nga agiwaana okuba nti nnungi nnyo. Ekyo muganda wange kyeraliikiriza. Teweerabira Haji Haruna omusomi w'edduwa musaleko wali ebulumagi ku lw'ejjinja ku bizibu eby'enjawulo okusoomooza oba okusoomoozebwa kwonna kuyitamu Haji Haruna omusomi w'edduwa. Era ggwe munnange ate ku sayidi eri ayagala omuntu omwesimbu avuga special asobola okutwala wonna nga tewali kwekengera, kubira ku mukisa ku 07406553 07406553. Munnange Gen. Museveni afuddeyo n'ayogera nga bulijjo, kubanga ekisooka kyemmanyi ku Gen. Museveni ye takola ku nsobi, takola ku nsobi. Gwe niwe olabanga ensobi yoba okuva Uganda nti nno nze mu butuufu wano nakola ku nsobi, nedda. Kati Gen. Museveni agamba bw'ati nti teyakwatagana ne Kadaga, yawakanya ekya Sipiika Kadaga eyali eyakulembera palamenti ey'omwenda n'ey'ekkumi, era nga ensonga lwaki tebaakwatagana ya nsonga ya nepotism, nti Kadaga emirimu oba yali yeesembereza abo baŋŋanda ze, baggwanga lye, mikwano gye nga baawe emirimu. Kati Museveni nti ekyo teyakyagala, yadde teyakyagala, ya naye neyeewako ekizambo mbu ye takikola ki takikola. Saawo emiwogo katono gintoge, njagala nkubuulira ate muwogo omumanyi naawe omummonde nga gwakuwagamidde muganda wange. Kakati Museveni atujjukizza ku wiikendi ene eyakayita nti yalabula Kadaga essaawa eno nga ye minisita w'ensonga za East Africa, era nga ensonga gye yamulabulako yamulabula ku sitaafu ye, ku bakozi abaali mu bifo ebinene mu palamenti, ebifo okugamba ebiddukanya palamenti, yamulabula ku nsonga eyo. Era n'agamba nti ensonga y'emu ne musiga eddamuzi bwekityo bwe kyali okusinziira ku Gen. Museveni, nti bano yabalabula ku top administrative positions at parliament wamu ne mu judiciary, nga bano basembeza bantu baabwe baŋŋanda zaabwe. Ekintu kye yabalabula nti kikyamu nnyo 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 nnyo
era yitali kyesembereza. Mukama Katonda. Kakati Museveni mu kwogera bino badde balonkinga nga batongoza edition of the Federation of East Africa Secondary School Sports Association ey'omulundi ogw'abirimu babadde ku mizannyo wali e Bukedya district. Bw'atyo n'ategeeza nti yalabula Kadaga ku ngeri gy'akwasaganyamu emirimu mu palamenti kyesijja kuwakanya kuba saaliyo, naye okusinziira ku bye tulaba oba engeri naye kennyini gy'akwasaganyamu gavumenti ye, ate simanyi lwaki yaba tosobola kwerabirako. Omanyi kwegamba bino oba emboozi nga zino, nze bwe mba nga ndaba ebintu bino neewuunya butya bwe tugenda okuvuunuka ebizibu ebiri mu Uganda, kubanga exactly ebizibu ebyo byennyini bikolebwa, ebintu ebyo bikolebwa ne John Museveni kennyini, naye yetamanyi nti abikola, wabula ate alaba abalala nga babikola era n'abanenya nnyo, naye nabo ne batasobola kubeera nga bamugamba mu meeting nti gwe ng'ate gundi ye gundi, ne batasobola kubeera nga bakimugamba. Kakifaanaganako ng'era John Museveni bwe yajja n'agamba mbu ekizibu kya Africa be bakulembeza abalwa mu buyinza. Essaawa ya kaakati nga bw'okimubuuza simanyi ansa gy'ayinza kukuwa, kubanga kati wano agamba nti palamenti nga eri wansi w'obukulembeze bwa Kadaga n'abalala nti bo baayagala kubeera nga bali kuruutinga staff yaabwe, parliamentary staff nga yaabwe y'abantu baabwe, era ekyo mbu ye teyakyagala, era naawe ekyokulabirako n'agamba nti ewaka ewuwe ye head wa family, ye taata nga bw'omugayo yakulira family nga taata bw'abeera, era n'abeera nga abawa buli kimu kye baagala, naye talinnya mu kiyungu, era n'agamba nti eyo province ya maama Janet, era nti singa yeeyingiza mpita mukwatako n'abeera nga agenda mu kiyungu okukyankalanya enfumba, mbu singa emmere esiriira kitegeeza nti naye abeera asharinga blame, naye babeera bagenda kubeera nga bamunenya singa emmere esiriira. Naye kakati ekintu ekyo bwe tukitunuulira mu bulambulukufu tulaba, tumanyi nti gavumenti erina ebiwayi ebigikwatiridde. Tulina palamenti gye bakolera amateeka, ne tubeera n'esiga eddamuzi nga lino lyeriteekesa kugamba lyeriramula, ne tubeera ne executive Museveni ne baministers be nga bo kati be bali mu administration, nti ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo, ministries ez'enjawulo be bazikwasaganya, kitegeeza nti obuweereza awo era bwe businzira okubeera nga bukola ki nga butuuka ku bantu. Naye munnange tukimanyi bulungi nnyo nti emyaka gino 40 Museveni buli wamu waali tukimanyi nti ye minisita wa buli ministry, ne tukimanya nti era ye mulamuzi, Ssaabalamuzi, kubanga ne Mukoti Masho goti yatukakasa nti munnange abifuna kuva eri mukama we. Kakati awo ne tugenda mu palamenti, awo ne wese kunnyonnyola kuleka mpozi nga tobeera mu Uganda muganda wange, olugenda mpozi nga tobeera mu Uganda, kubanga John Museveni yagamba kennyini nti mwe mulonda abo ne baba beebaka bwebasi, nze mubansindikire ba MP mu palamenti, era netukiraba engeri gye bakyangacyangamu emivuyo okulaba nti babeera n'ababaka ba NRM abangi, buli kaseera babeera basalasala bu district, ba RDC bafuka ba RDC, ba RCC kugambye kwegamba n'omusimbi omungi gwe bayiwa mu palamenti, enguzi ogulirira sayidi zonna n'aba opposition n'agenda n'abeera nga yabategeerera,
era ng'ekyo kijjeeko tulaba wano katugeze Ministry Education tewali nsonga lwaki yali badde akikwata ogikwasa Mama Janet. Kuba Ssemujju Nganda yagamba nti kale oba oli awo nti yamusuubiza naye ate ye eri sensitive na nnyo tagisobola nti eri sensitive nnyo kati ekiri gye muli okubeera nga mulaba nti agisobola nti oba etambula bulungi Bannayuganda ewo yajja kudaga oyogera biki naawe naye etambula bulungi. Essaawa eno wetwogerera Muhoozi mutabani we kakati essaawa eno ye Chief of Defence Forces kakati awo ye CDF essaawa eno wetwogerera so nga ate era n'enkuza ye kwegamba mu magye mu ranks eriko ebibuuzo bingi nnyo ng'egye bamukuza mu speedi ng'ekijanjaalo. Kati ebyo ne bibeera awo bwe tugenda ku sayidi endala eri mu wealth creation basali musali n'abalala n'ebirala bingi nnyo kwegamba by'oyinza okubeera ng'ogeraageranya ku nepotism nga General Museveni bw'akinnyonnyola nga bwe yalabula Kadaaga. Kati tuli mu njuwe wabula ye akikompeyalinga ku kiyungu tagenda mu kiyungu kati ebyo ninga ate gwe wooli wana essaawa yakati nawe okimanyi nti kati Mama Janet agenda dde mu kiyungu agendayo ddi tagendayo ate n'omuntu okufumba ewaka oba omusajja okufumba si kipya si kipya kubanga buli mwabaina na life yiwaka kati ekyo example tekwatagana na administration yaki ya gavumenti kubanga okuyambagana ewaka omusajja asobola okuyamba mukyala we ne mukyala we asobola okuyambako mu bintu ebimu kakati omusajja okufumba ekasi kipya kyali badde na kirungi nnyo okuyambako naye kati singa General Museveni era naye bw'atyo bw'akola n'abeera nga bw'aba agenze mu Parliament aba agenze kugonjoola so si kwewaana kubeera nti nno bagenda kugikwatako mwagamba ati tetujja gikwatako ffe nti tulina okugikwatako era nitugikwatako netwongezaayo age limit netubijjawo ebyo tekawo life presidency bayabyogera mujjukire wano mu COVID national address yagiwa mu biseera bya COVID ng'ayogera ku kintu ng'ekyo so twali tumusuubira okuba nti agendayo okulongoosa ng'omusajja bw'anaagenda eka bw'anaava in fact bw'ayogera bw'atyo nti ye ebitabyeyingizaamu ebyewaka nti bya Mama Janet ate ekyo nayo kikyamu kubanga ate kakati bw'obeera head nga gwe just providing naye nga tomanya bintu ng'egye bitambulamu kitegeeza nakyo kikyamu era y'ensonga bwe bulwadde buviira ddala ebyo ne bujjira kati ne butuuka eno kitegeeza nti bw'obeera oli poor manager eri ng'okubanda baga nti gavumenti esooka ge maka kitegeeza nti bw'ogambye esimanaginga n'obeera nga weeteregwa naggamba wabula gujja oteeka buteesi ssente kiringa bonoga nti gwoteeka ssente mu bizinesi naye tofaayo oba bakoze magoba genkanakyo oba batya wabula gwoteekamu buteesi ekyo nakyo kikyamu oyo abeera poor manager oba administrator. Kati munnange eyo nga tuvuddeyo Museveni bw'ati agamba nti yagamba Kadaaga n'esiga eddamuzi nti bakkirize ministry eya public service okubeera nga ye hiring administrative staff. Ekintu kyo baakigaana kati wane Uganda era still Bannayuganda baali badde nga Museveni bw'akiraba ekyo baali badde baleka Bannayuganda ne babaleka oba constitution ne bagireka ne batagikwatamu nti omuntu afuga ebisanja bibiri nti ekintu kibeerebwa ekyo nti bakkirize Bannayuganda basalengawo okusinga okubeera nga batukakasa nti NRM yensalawo yerina eddembe okutta right okutta n'okukola buli kimu kuba babitugamba. Ekintu kye baakitugamba General Museveni yakyogera kyennyini nti
yesalawo ani awangula ani atawangula. Kati mu bululu wona betubadde nabo obwokulonda president n'ababaka ba parliament nti waliwo ekifo ekyo nga kyo tekikwatibwako kyekifo kya president era bakola kyonna ekisoboka bagyeweko ku bisanja bagyeweko ku myaka ndowooza okiraba wamu n'okuwa emirimu ab'eŋŋanda n'emikwano n'okubasembeza mu administrative posts ez'enjawulo ng'ate era abantu babadde nga tebakkanyanga nakyo. Kati General Museveni mu presidency ye tawaddewo mwaganya bannayuganda kubeera nga beesalirawo okuleka okubeera nti nakyerimbika mu bwerimbisi nti demokulasiya waali, naye ng'ekituufu kyo kiri nti buli kimu ye akyagala ku remote ye naye tasobola kwesala nsobi kyekizibu yaawo teyeraba awo teyeraba kubanga n'ensobi ezikolebwa kati bwe ziba Kadaga oba ezaakolebwa nazo era tezaali baddewo kubanga era baali badde nabo baavaawo boolyawo. Naye olw'okuba nti sisitimu eremedde mu buyinza, General Museveni alemedde mu buyinza, kitegeeza nti n'abantu be bennyini era abo baayogerako era n'ensobi ezo kuba baayigira ku ye. Kakati yagamba nti babagamba nti lwaki tabakozesa abantu abava mu public service mbu kubanga singa wabaawo ekintu kyonna ekikyamu ekigenda mu maaso oba ekibaawo nti civil service yerina okubeera nga ewa ansa kubanga bo balina obumanyirivu mu ssente n'ebirala. Naye ekyo bannayuganda nabo baali badde baweebwa omukisa nti leka bajje balonda omuntu gwe baagala, omuntu aleme kukwata mu kalulu, aleme kuteekawo magye kukuba bantu miggo, okukola buli kimu. Kati bannayuganda eggwanga jjo balyesuulire nga bo, naye nga tewali bantu batulaga nti nno be bajja okubeera mu buyinza paka. Ekyo tekisobola kubeera sayidi emu nti ng'era General Museveni bw'akyogera bw'atyo, example erina okuba ng'ekola wonna, tesobola kubeera ng'ekola mu maka ge wali wokka nakulabula Kadaga, tekisoboka. Wabula nti kino kirimu okubeera nti nno omuntu yenna kasita afuuka kaasa n'ayawukana ku mugendo, kitegeeza nti awo Museveni abeera ayolekedde okubeera nti nno omuwonyera ziizi era abajja kwogerera bwe kirabikanga nti abantu bakozesa okutuukiriza ebigendererwa bye abajja kukola kyonna ekisoboka okulaba nga abawaana ne bwe babeera bakoze ensobi aziwaane, kubanga olwedde baatulaga wano engeri ssente gye zifuluma mu palamenti ku sipiidi eyayiriire. Anita Among ne yeewaana butereevu nga bw'alya n'abantu be nti ye alya n'abantu be, ekitegeeza nti ne General Museveni alya n'abantu be kubanga aba amuwagira. Kati gweteebereza nti olwo Uganda yonna eri ku ki? Nti Uganda yonna kitegeeza wagenda kubeerawo imbalance. Kiringa bw'onoogamba nti ssente ezaali badde zisasulira abaana bo school fees gwe n'oziwa omukazi yenna gw'okwanya ebbali gwe n'omugulira emmotoka n'okola buli kimu, abaana bo ne babagoba ku ssomero. Oba gwe n'ogenda mu bbala n'osanyusa abantu okweraga n'obagulira n'odugaza emmeeza okudda ekatole adda 10 nga ne ssente ez'okuliwako ez'akameeza tezikolaki teziriiwo. Kitegeeza nti ekyakikola okusanyusa abantu b'e Bukedya at the expense ey'abantu abalala, bannayuganda abalala, nti kati gwe e Bukedya basanyuse, ekisooka bonna basanyuse, aba constituency eyo bonna basanyufu. Bwe babeera basanyufu ate ewalala ssente ezo ziva Bukedya oba ziveena ssente z'omusolo Uganda yonna ekuŋŋaanyiza wamu, palamenti n'ebeeramu musimbi muyitirivu, ne batandika okubeera nga bagusomola bwe batyo nga bwe twabiwulira, ne batwala basanyusa abeeyi bwabwe. Era bw'atyo bwe yagamba bali nti mulonde bano be basibye ba ministers
MP be bakwata 26 mu balabire ddala kubanga omuntu bwabba n'alya n'abantu be tewali kikyamu ngabbye n'alya n'abantu be kugamba afaanaganako n'omukyala ng'alina omwana we nga mubbi kati bw'agenda nabba oba n'aleeta ebikajjo baffe tamubuuza nti obijjeewa wabula bo balya buli tabuuza wange ffe tetulina muti gwaffe ne tuli bapangisa ffe n'omugjawa ebikajjo obijjawa tabuuza kati ekyo kiba si kya muntu ne Katonda takikkiriza kuba guli guba munyago ogwali badde guzimba ebintu ebirala enguudo ewalala oba amasomero oba ekintu ekirala kyonna oba okutuusa obujjanjabi ku bantu abalala bonna nti ab'ebikeediya nga bwe baali abasanyufu n'abeekatakwe baali badde baagala okubeera abasanyufu naye munnange tebafunye mukisa ogwo kubanga sente zibadde diverted ne zitwalibwa mu bintu ebirala bye tutakkaanyizzaako kubanga ne gino Museveni mu bubuuzi embalirira eyabo bagamba abasanyusa abantu beewaabwe balya n'abantu beewaabwe tajja kubuulira kati gino Museveni atugamba nti yasalawo obutabalwanyisa naye oluvannyuma mu nkomerero baakizuula nti waaliwo obuzibu obunene nnyo era baakola ensobi nnyingi nnyo ze baafuna mu bantu abo be baawanga emirimu era ensobi ze baakola kati amannya gaabwe ne gatandika okubeera nga gavaayo bo nga bo kubanga be babawa emirimu. Museveni agamba nti palamenti ey'e11 gye twogerako eno eriwo kati eya Anita Among tebalina bizibu ebyo eri kiriya nti era musanyufu nnyo ku Anita Among kyakoze mbuka waliwo obukubagano butono nnyo mu palamenti ne executive ali active nnyo mu constituency ye baje yabadde ali active nnyo mu constituency ye y'Ebukeddeya era n'agamba nti ensonga lwaki awolereza nnyo Among okuva eri abo abamulumbagana abaagala okumutta. In fact yagamba nti eri abo abaagala okumutta, people who want to kill her, abaagala okumutta amudefendinze nnyo era agamba nti ye Museveni agamba nti bw'abanga tasobodde kutta bantu abo bagezaako kusaasaanya njiri oba bikolwa byakubeera nti nno beefaako bokka n'abantu baabwe. Kati ate lwaki yali badde atta omuntu agezaako okuwagira enkulaakulana nga Among? Ekitegeeza abakadaaga baali tebawagira nkulaakulana, baali beefaako bokka nakulya n'abantu baabwe. Ekintu era kyenyiza okugamba nti nno bukookolo bugeyana, ekintu kye kimu era ne gino Museveni kyakola kyakoze mu gavumenti ye n'abantu baaba bakakundi akatono bwe balya n'ab'eŋŋanda n'emikwano, era tulabye ebifo bingi nnyo ng'abiwa baŋŋanda. Ekizampa entuufu gye yali badde awa yali badde ya Idi Amin, yali badde ya Idi Amin newankubadde nga ate ye tamwagalirako ddala kubanga Idi Amin yali mukakkwa naye abantu ate abaaliwo mu biseera bwe baali banubbi so nga ate ye tabanko munubbi ku mulembe gwe. Ekyo ne kibeera awo. Tolinaawo wa luganda wa Idi Amin gwenza kugamba oba mukyalawo oba kinti yali mu minisitule beeti ne bweti nedda. Tolinaawo bya bugagga wano e Kampala byonza okusonga noga nti bino bya Idi Amin. Naye juzi wano Ssembujju Nganda yeebuuza nti Sodiru akolera ani? Lwaki ebizimbe bye gavumenti byepangisaako ate ku buseere? Nga yeebuuza Museveni akkirize ebizimbe bye bibye, mujjukira bulungi nnyo. Era gye ne Museveni kennyini n'avaayo n'akakasa nti kati famire ye bo bagagga, wabula kati kyayagala ne bannayuganda bakole ki bafune nabo bagagga waliko abalala kabagaggawazeeko n'abalala, naye n'akakasa nti ye famire ye ngagga. Ye n'agamba nti mugagga, yagamba in fact I'm rich, yagamba I'm rich. Kitegeera naye teyajja na kintu na kimu wano, teyajja na kintu na kimu. In fact mu kalulu ka 1908 bye bimu ku bye bamulangirira mu Ankola eri bamubuuza olina kaki, otambula osula mu mikwano gyo
obeera wa, ani akuzaala, bamulangira ebintu bingi nnyo. Era Bobi Wine yakyogerako nti bagenda okuva mu nsiko nga balina ndapanti zokka. Yali tategeeza, naye yakirategeeza tebaali na kantu, naye kati bagagga nnyo. Era n'abaana baabwe bagagga nnyo, n'abantu baabwe bagagga nnyo. Bannayuganda mu kubalowoozaako era bakyalowoozebwako n'emyaka gigi 8 nti bo already bamaze okwegaggawaza. Ng'era bwe kiri kyagezaako kugamba bali, kitegeeza nti bw'ayogera ku sectarianism kitegeeza yakyasinze okubeera nti ekintu ekyo akikola kubanga ensi ebadde ejja ekyogerako ebbanga lyonna. Bw'ayogera ku kuwa ab'eŋŋanda n'emikwano n'abalala, awo ye kafulu w'ekyo. Naye ekizibu kye neewuunya nti ye aba takiraba oba ye aba amanyi nti Bannayuganda tebabiraba. Kale kwegamba obuzibu obuliwo mu bino byonna nti tulabye nnyo olw'ensonga nti omuntu atasobola kulaba nsobi ze, nga kulaba nsobi ze ate ng'ensobi ze nnyini zaanenya abalala, ate nga yazikoze okusukkawo, ekintu ekyo kyeraliikiriza ddala. Era awo kitegeeza nti Bannayuganda mulina okuluma n'ogwa waggulu. Besigye yagamba nti okwesiba 2 tekimala, mwesibe 4, 5, 6 okusobola okubeera nga Museveni asiguuka olwo. Olw'ensonga nti ye yakwata emmundu n'agenda mu nsiko n'atwala emyaka 5 naye ng'alina emmundu. Kati Bannayuganda okumusiguukulula nga yajja amazeeko, kubanga yagamba nti babakulangira Bobi Wine yali agenda mu nsiko, yali addayo. Era ng'abantu bakugamba nti wakiri okufa, wantwala Bakaloole nga wakiri okufa, naye nga kyategeeza nti wakiri Bobi Wine okufa. Oba omuntu omulala yenna kwegamba okubeera nga sisitimu ekyuka. Kale kwegamba ekyo kikyali kizibu ky'amaanyi muganda wange, kubanga bw'obanga obadde osomesa abaana, omusomesa abuuza have you understood, yes oba no, oba ne basirika, katukakasa nti bategedde, ajja kuyitayo 2 3 oba ababuuza ebibuuzo awo. Bwe basirika oba baddamu bye bazzeemu, kitegeeza kilaasi tetegedde. Naye kilaasi ya NRM simanyi oba etegeera oba etegedde obuvune bwetuusiza ku ggwanga lyattu Uganda, naddala mu layini ey'enguzi, naddala mu layini ey'okubeera nti no resources ezaali badde zikulaakulanya eggwanga abantu obuntu bazeekomezza, era ng'abantu beebuuza ssente baziteekawa, eggwanga balibanja ssente empitirivu, ate nga beewola ssente zibulira. Ebyobugagga bingi mu Uganda tetumanyiiko mayitire gaabyo, n'ebintu birala bingi nnyo tetumanyi lwaki, ate tebaagala kuvaawo. Tetumanyi lwaki ensobi zaabwe tebaziraba ate balaba z'abalala. Tetumanyi lwaki ate ensobi zaabwe baziteeka ku balala. Mwalabi wano Ambassador Ruth Aceng e Canada ng'agamba abeekalakaasa nti mwe mwewambira abantu bammwe, mwe mwettira abantu bammwe, mwe mwekolera biki. Naye ng'ekyo naawe okiraba kituufu? Ekyayambi bwe yayogedde era n'alaga kwegamba obwannantagambwako n'abakakasa nga bw'ayinza okulagira poliisi eri ebakube ebakwate, ko bali nti munna ebyo bikola wammwe, era genda. Era nga 21 guno omwezi gwennyini ne bamukwata ku nkono officially. Bino tetubyogeza bukyayi, naye tukugeza kukuba ttooki mu mbeera n'okugeraageranya. Tuyinza okuba nga sifa abagezi ennyo oba nti aboogera amazima nti 100 ku 100, naye era somewhere somehow newankubadde oba toyagala kubeera ng'obiwulira, naye era oba obiwulidde era oba obitegedde akuume.